olaba kino kye bayita okukola ekintu nga osinziira ku mbeera gy'olimu. Kati olaba ente zange ebiseera ebimu katikati guno musana sirina nsonga lwaki nzisiba mu biyumba biri nenzisibira mu biyumba, zibeere mu biyumba ng'ekuba etonnya obanga omusana mungi. Kati zirya kyaggulo zeeriira oziraba zonna zigenda buli emu etambula n'egenda bweyagala, buli emu etambula n'egenda bweyagala, n'erya ku bokisi eno n'egenda n'erya ku eri endala nga bw'oziraba bwe zeetooloola. Kati ekirimu nti tokola bintu olw'okubanga omuntu akikola bw'ati nti ekiyumba ky'ente bakizimba bwe bati, naawe n'ozimba ekiyumba ky'ente bw'otyo, naye ng'olina ettaka ddene, olina ebirowoozo ebibyo bibyo. Nze ebirowoozo ebyange byagala okulaba ng'ente yeeyagala, etambula n'evaano n'edda wali weeyagala okugenda okuliira. Kati eno ensi si ya butiti, naye ndaba ente ezimu zisula ku mifaliso. Batuufu bw'oba olina 5 ku 10 gisuze ku mufaliso, naye kati wano olowooza zinaavaawo, zigenda kwesuulira wano, buli emu ebeera bweyagala, buli emu erya ku bokisi gyeyagala. Kati zigenda kutala eneeveero eddeeri emmere si yakugera nti no tuteekemu ebijiiko bwe biti oba ebitiyo bwe biti, naye buli emu ogiraba eri ku bokisi, era buli emu ejja kuva paka buli emu weeneetakulira neeraba nti wano wenjagala okusula, wejja okusula. Kati eno ensi, this is a tropical country, ebiyumba weebiri ebisobola okusula, era waliwo ezaazadde n'endala ziziri eri mu biyumba, ezisula eri mu biyumba, ezaagala okusula mu biyumba, oba ndwadde oba yakazaala, oba waliwo nga 40 ziri eri mu biyumba. Naye ente ennamu endiyo bulungi ugisuze wonna wonna weebeeyagala, weeyeerondedde. Kati zino oziraba zonna buli emu etambula n'erya ku bokisi gy'ebeeyagadde.